Agange nze Nnende Vincent Abubakar ndi muntu ow'omugenzi Paulo Job Kafeero. Nze sirya mu kamwa kange nga mukulu wange Mugerwa. Jjukira twali mu kyalo ne Mugerwa akimanyi. Kafeero omusajja n'agamba akimye mwana we Swazi. Ali eyo mugende ku kyalo bakiyita Bibbo Gwanika munoonyereze taata wa Swazi. Mugerwa saagala olimbe bantu. Taata wa Swazi omumanyi. Ne taata wa muto wa Swazi omuwala ye yali avuga booda naye omumanyi. Omanyi bagamba omwana w'ekibi ali mu famire asaanyawo buli kimu ky'oba ye atunda buli kimu olwedde ye alina ekika kye. Era nsaba Swazi ne taata wa Swazi oveeyo otwale kitabani kyo kyonoonya oluggya lwani lwa Kafeero. Sirya mu kamwa kange. Akubye ekivvulu gwe byogerako ki? Ebyekivvulu kyayimiridde kubanga ekivvulu kiri kimu ku aseti ya Kafeero. Ekivvulu ekyo bano ekibatawaanya Promota Derek yakwata n'abawaako ssente, n'akwata n'awaako n'ab'ebyuma ssente. Kati ow'ebyuma bagamba sobola twala byuma byange ku sayiti nga sinnafuna bbaluwa eva ewa Minisita Balamu nti abaana bakkiriza ekivvulu. Kati ababanja ssente kyekibatawaanya kati. Kuba ebyo ebivvulu kizze kibeerawo naye nga tewali mwana akikola ki akifunamu. Bagamba bakiteekawo kuzimba malalo ga Kafeero n'ennyumba ya Kafeero. Mukwate ekkubo mugende mu kyalo mulabe ennyumba y'omusajja egwa. Buli afuna ssente ng'akola ki? Kati ekivvulu kakiveewo. Balamu yakkiriza ye ne bw'anaaba kivvulu anti kujjukira Kafeero ajjanga akikola mu kyalo akikolere na bwereere abantu bajje banyumirwe. Ye agenda kwata ennyumba ya Kafeero agiddaabirize n'amalalo ga Kafeero addemu agaddaabirize. Ekivvulu yagambye kale kuba kujjukira ajjanga kiteekayo mu kyalo abantu bayingire buki bwereere. Ekirala mubuuze ekirala. Ku nsonga y'ebintu bya Kafeero ebigambibwa nti bitundibwa. Twayogeddeko ne chairman natugamba ekituufu waliwo ebintu ebitundibwa. Naye ebintu ebyo bo nga bachairman tebabiteekako mukono kuba twafunira chairman ya mirundi. Anti kati bachairman batuufu tasobola teekako kintu mukono atannaba letters of administration. Kyekiri kye mbagamba bano ekibatawaanya Balamu yabagambye musayo ogukomawo DNA tugenda mu musango gwa criminal batunda ebintu nga tebalina letters. Kati ebintu ebigenda kukomawo. Era buli waliwo ali eyo mu kibanja mbu ali mabika gye bamuyita Isaaka. Swazi agamba nti bibye waliwo wano maaso g'ekibanja kyo baakitunda. Oyo Mugerwa buli kimu akimanyi. Naye neewuunya lwaki akola ki? Ettaka balimazeewo omwana atali wa kika. Kafeero yayimba olimba n'agamba mulima nti bakulindawo olifa okuzaawula ekika. Kale ekyo kakitegeera omumpeepe kyava abiyita ki awangu. Kati katulwane mu luggya lwa Kafeero yatulekera ekizibu. Katulwane tukijjemu. Bagamba waliwo eŋŋombe egamba lumu waliwo abaali batula mu nsonga. Bagamba muyina ekintu mu kika, muyina kijjamu ekika kikole ki? Kitereere. Kati katujjemu oba kitambo kidde gye kyava oluggya lwa Kafeero lukole ki? Lulutereere. Ku bantu abakulu be nabadde njogera n'aŋŋamba nti Kafeero alina abaana be yali teyeekakasa ye kennyini. Ne bamugamba okukola DNA. Kafeero n'agana n'agamba abaana mubaleke. Lwaki mmwe bwe yafa ate mwasalawo mukole DNA? Kafeero nga yetakola nkodde kuba buli mwana yali wuwe. Abaana ababiri omu yali wa booda yamukima Nasuna gwe yagenda n'azaala. Omulala w'oyo omusawo Terejiwa gwe yayimba mu Buladina. Oyo owa booda yajja n'amutwala. Yayimba luli olimba nti pikipiki eya bbululu. Kati n'oyo omusawo naye n'akima Swazi. Kafeero kwe kugoba Nasuna ewuwe n'ateekawo omuwala bamuyita Madiina. Era Madiina ye yali mwaga amaka. Oyo Mugerwa akimanyi. Ekirala mumbuuze ekirala. Nimero Kafeero lumu akusobola Swazi ng'omu ku baana be. Mumugjawo ebintu bikansa. Anti nina obukakafu ne Mugerwa buyina kuba twakwata ekkubo nali taata Kafeero Simon Dede ne Mugerwa nga mu kyalo gyali. Kafeero n'akwata n'agoba Nasuna ewaka n'agoba n'abaana. Nasuna baazaala.
omu n'amukwata n'amuwa kitaawe n'amugamba noono Swazi muwe taatawe omusawo ekyalo nkyenkibabulidde mukwate mugende munoone bibi oba gwanika eyo kyagwa oyo Mugerwa n'ekyalo akimanyi ali wano mu kamera abuzaabuza Mugerwa bw'oba oyagala tutereze olujja lwa Kafeero leka tuggyemu ebitambo mu famire bigende gye byava olujja lwa Kafeero lutere Mugerwa talina kyatamanyi kubanga ne Mugerwa yatabukako ne mukulu we ne mukulu yagamba banne Mugerwa anemeredde n'amuleeta ewa taata era Mugerwa ebbanga lyonna n'abeera ewa taata era newunza okujja wano ng'ayogera ebyekisiru olowooza lwaki ayogera ebyekisiru ssente kirabika twatudde nga famire ne tusalawo DNA ekolebwe ekirala ne bayimiriza ekivvulu Balamu yasindika abaana nze ndi taata ensonga z'abaana nzitulamu balina kunneebuuzaako buki kubanga sirina kintu kya Kafeero kye njagala n'ekyo ndi mu byange ate sirina mu kintu kya kitange ate kitange yali mugagga muvune era siri mu kya kitange yatusindika ku bintu bibiri DNA n'ekivvulu abaana basazeewo bakole DNA ekivvulu ne bakigaana ensonga eno tulina omwana gwe tutalaba ng'ate omu ku musayi gwe gwakkiriza Nagawa mumuwuliza Nagawa tumuwuliza era baafuna obutakkanya ne Swazi kubanga Nagawa naye yamanya ti Swazi alina kitaawe alize kusesebbula bintu kuba atunda waatwala mu kika kyewaabwe era Nagawa ne yeewuunya nnyo mukazi we mumunoonye mumuggyeko interview Anko nenda akuwayiriza kankati omanyi ng'ogambye nti kati bintu byakola ki tuli mu lutalo ekyamazima kijjeewo tuli mu lutalo gundi ate olutalo leero ogenda okutereeza famire ekintu kyoyogerako Nende nange Nende kyayogerako nze mbadde mu kyalo ne Pawulo okumala ebbanga lyonna nga okujjawo nga nvaayo ku ssoma genda ku masomero kuba nasulanga mu masomero naye nga Nende abeera Kampala era nga Swazi gyekyana ekito ekyabeeranga waki awaka ewa Kafeero akuze mulaba okujjako omuntu eyavaako embereze Swazi omanya omwana eyali adda ku Swazi nniga gwe bayita Pawulo gwe yayimbako n'amutuma erinnya Bradina ye yabaawula ne nnyaawe oyo yali true story tiwaliwo wa bodaboda yayingirira amaka gaabwe n'abakola ki era n'amukola ki n'amugamba tetwalayo omwana omukazi n'agaana nagoboganye twalayo omwana twawukane ne bayawukana ye muntu gwe mmanyi then bannamawulire ndowooza mwali bato mwakiwulirako Pawulo ebiseera bye yali agenda okufiiramu ng'akayana n'omukyala gwe bayita Namata era ng'ekyali kibakayanya baana nga Pawulo agamba abaana boolina si bange nfuna bulungi era balenzi abo bakulu yagambanga bwekuba kuliko omuyinza kubaako omuwange omulala si wange era yafa tebikoze eki tebiwedde omusango gwe gwasigalayo mu kkooti ng'omukazi avunaana bbaawe mbu wuliriza ng'onaagamba abaana bonkako okuweerera si bange ofuna bulungi si bange kankati nanti kase Katonda ayambye then egenda kukolebwa tumanye ekituufu tuve mu ntalo eza famire eziriwo tumanye ekituufu naye gundi muganda wange byagamba ebya Swazi mbumanyi Swazi gye bamuzaala nze simanyiyo nze mmanyi Swazi ekitaawe manya Pawulo Kafeero taatawe kati nze mbimanyi nabisanga wa nze mmanyi taata we ye Kafeero kati gye naye wenejja neereeta ye netuwa nti Swazi bulijjo si ye Kafeero okitegeera tulinde ate obudde butuuse